Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Banjabuli bassebo bakungubazi bannaffe mwenna nange ng'omuntu neegattako soso okwogera okubakubagiza nange okwekubagiza okufiira omwana mulenzi ono Joseph Tamale Mirundi. Tamale Mirundi nze abadde mutabani wange kubanga nze Matovu, omukyala amuzaala yenna Matovu, n'olwekyo nga mpita kojja. Nasooka omusisinkana mu mwaka gwa 1999. Obudde obwo mu Uganda mwalimu ekizibu ekikwata ku nsonga z'ettaka, etteeka ly'ettaka. Oweekitiibwa Basoga Nsaadu yali agenze ku CDS n'atwalayo ebirango bya gavumenti ekole gavumenti kye yali egamba ku kigambo ky'etteeka ly'ettaka. Bw'atuukayo ebirango nebimugobya, najja n'ekisawo kyali kinene nga avuga na kivuge n'akireeta ku Radio Uganda. Wali watandikiddwawo radio eyitibwanga Star FM, nga ku Star FM zali nkulira ebiweerezebwako. Era mu budde obwo Tamale ng'ayagala kujja ku Radio Star, bakamange ne baŋŋamba nti ebyo tumukozese, naye nga tewali ssente. N'agamba byagala okwogera yabyagala dda, ajja byogererawo nga tasasuddwa ssente. N'atandika okuvunula akatabo ka President Museveni, Sowing the Mustard Seed. Era nze yali akulira ebiweerezebwa ku mpewo ne mukwasa muganda wange Innocent Lyabanda ayise wano yazze kati yabamukolako, ne batandika okukavunula buli lunaku olwokubiri ku bwereere. Obudde obwo yali ajja kasente katono, yali akajjewa mukulu Zimwe, ne kasente akala katono ng'akajja mu Utoda. Ne bakola akatabo ako okumala ebbanga. Era omuntu amanyi Tamale Mirundi okumala emyaka 20 ye mukulu Innocent Lyabanda oyo atuuse awo yimbira ku bakulengere. Azze ne muganda wange muto wange ow'engabi owana, ne tukola bingi ne Tamale Mirundi. Olumu n'atabuka twabe tukola programu n'ajerega akalanga akali ke twatukozesa, n'agaba boogera bikyawo balimba, ne tumuyimiriza n'agamba temuna kyamujja kukola, ajja kusigala nga njogera. Era olwokubiri lwatuuka azze, ne baŋŋamba g'omuyimiriza wuli azze, genda omugambeko. Nankanga nempeta mpola nemuleka nakola, nga baba alina kyagamba akiremerako. Bino omukulu we mweteekako bono simanyi ndi mukulu, nze nkula puroguramu tobimugamba nga alina kyagamba, ng'asigala ku mutima gwe kimugamba era ng'asigala akikola. Netusigalayo twe Tamale Mirundi netukula, nange nenvaayo ebyo nga biwedde, naye nemulekayo nentambula. Ne bampita okukola ku bukedde era nkyaweerezaayo part time, mpeerezaayo. Ne musaba ajje mu programu, nagamba gwe Seruga ajja kujja nkole naawe, naye obusajja bwawo mbumanyi, bwagala nzije njogerayo enjogera nga 2, owandiike amawule gaabo nti bwangobye
bunnewanireko kale ensaasira sijja kujja nekireka olumu ng'akuwolereza n'akulwanirira nga toyagala akulwanirire naye nga kituufumu nga mutuufu alonidde abantu banyine eyenze ku lwange yanwanirako nga nkola ku Uganda Media Center mukulu minisita mubotawulire kino nga nkola ku Media Center nga nkolayo nga yalowooza nze nteekeddwa okubeera omumyuka w'omukulu w'ekifo ekyo oba omukulu wakyo ddala mukulu owana mukulu ofuna opundulo yajjayo nayimirira ku leediyo kwe yali n'agamba kale kakojja kangaako akasajja kagezi kasoma kalina ne masters bakumidde wansi baganye okakuza abasajja abo kyebankola nako kyebatandise okukakola yenda okulaba nga byogera bituufu nga mbiwulira ebyo byonna byogera bituufu ngaera njagala nywanirire naye nentyamu nemunonya nemugamba mutabani webale kunwanirira neyanziza kyokola kirungi tukitwala maaso twabakulu kijja banyiiza so nga asobola okukulwanirira ne bwaba anyiiza abantu abamuli okumpi tufidde omusajja w'amaanyi yani abadde amanya emyaka li nze bebuuja bewandiise wano bagaba emyaka 6 abadde n'emyaka 6 okumala emyaka 10 kina byatandika muto okujetuuma lwaki sirowagala tayagala kubeera muto ngaayagala kubeera mukulu nina omwami omulala gwe nina wano gwenkolagana naye era owanoyo olwakusanga oyinza okulowooza yadda ku Museveni oba ye mukulu wa Museveni naye ng'alimba naye ayina mitono abantu bwebate bakola twebaza Mukama Katonda yatwatambula emirungi teri muntu azikawo abadde yekka he was one of a kind ng'amanyi kyayagala akyagaza omulala ayagala akibeere tusobola okukulaakulana maliriza okwogera bampadde omuzindalo nga tampibidde budde kati nga minisita bagala okuba ku kyayogera ekirala nakino nga nkimalirize tamala emirundi waliwo bamuwandiiseko emabegakaawo ne balaga byali yawagira kwono naye nze azaalibwa mu DP nga mwenzaalibwa fe abakakeesi aba Democratic Party abazaalibwa eyo naye yazaalibwa eyo amazima gye yazaalibwa ebiriyo kati tubimanyi twabivaako dda naye gye yazaalibwa mwebale kumpuliriza tukope tamala emirundi obutabo bwe tubukope tube nabwo tabuwandiise tabukuŋŋaanyiza naye famire ebeko kyekola otulabira tamala emirundi obulamu bwe bwonna Mukama Katonda akuume akuwa ekimulu ekyemirembe naffe tujja buzi tuli mukubo tusabe Katonda tuyambe tukutuuke naye nga tukoze ebyamaanyi nga naye ebyamaanyi byokoze nga maliriza Honorable Minister. Oweekitiibwa Minisita, abazadde, abako, ab'emikwano, buli omu mu kitiibwa kye, bajjabule bassebo, aba media mwenna, emirembe gya Mukama Katonda gibeere ffenna gye tuli. Okusooka gyala okutuusa okusaasira kwaffe eri nnamwandu abantu ba famire mukadde maama azaala mukulu Tamale abaana ab'emikwano olw'okuviibwako mukulu Tamale ono. Mukulu Tamale ono tuvuukidde mu biseera bye bimu emyaka miwanvu ng'akyali mu katabo ka munno emabega eyo obutabo bwaliriwo mwebyo ebiseera bangi bamusaayi muto tebubumanyi ate nga abadde mu
omwogezi ng'ayogera mu ggwanga lino ebintu bingi ebyangu okutegeera n'ebizibu okutegeera okujjako ng'otaddeyo amagezi. N'olwekyo tufiiriddwa omuntu abadde atera okwogerera abantu ebibaluma. N'olwekyo tusaba Katonda abantu b'ennyumba ye abooluganda bakonda b'emikwano Omukama abakumye tubeere bulungi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.